Tuli wano mu Lubiri Mengo lwa Ssaabasajja Kabaka nga tugezaako kubalaga enteekateeka y'ekivvulu ekiggalawo omwaka ekisinga amaanyi mu nsi yonna ne East Africa ne mu nsi yonna. Guno gwe mukolo oguggalawo omwaka ogusinga okujumbirwa mu nsi yonna, Uganda yonna ne mu nsi yonna. Enkuuka ku mulundi guno twagifunye enkuuka masavu. Enkuuka masavu ate nga gookya. Ensonga lwaki tuli wano okubalaga stage muziraba zigenda maaso gy'egyo event, ebyuma byonna ebipya n'ebikadde byonna abitaddewo. Security gulugulu eri mu kulambula gate. Olaba nti abantu abagenyi baffe bayise ebbanga ery'emyezi 3 bajja ne baddayo nga tebalina batuuzi. Abayimbi bonna bali mu mbeera nnungi era tubagamba nti omukolo gwa Kabaka tebagukolerako malala n'amawulire agwa Kabampande. Obudde bwe tukuwadde omuyimbi artist ali bukwate, bw'otuuka mu budde nga buyise ne tusalawo tukuteekewo, tulina kuyita mu kuteesa. Tukusaba okujja ne discipline olunaku olw'enkya, ate ne tusaba n'abantu abamanyi okujja n'eggaali. Eggaali zammwe ziyinza okufuna akaseera akazibu olunaku olw'enkya. Weewale okujja n'eggaali, discipline nnyingi nnyo zigenda okumalako abantu, kubanga mugenda kujja n'eggaali musange wano waliwo majegere ofune obuzibu okuyita eggaali okuyingira. Kale tubasaba tube ne discipline. Omukolo embeera etali nno nga mugikolere mu bifo ebirala, naye wano mujje muyimbe obudde bwe bakuwadde, yimba ogende ate oyimbire abalala. Tubasaba tukulembeza discipline obuntu bulamu mu nkuuka masavu sigamba eno eggaali bicycle benjogera olulimi olwo mukimanyi abayimbi abatambula n'eggaali omuli Alien Skin n'abayimbi abalala. Alien Skin drone zikutambulirako wonna wooli, nti eggaali zo bw'oba osobola zireka awaka jangu okuberaga n'abantu bomu babiri basatu omala oddeeko. Olimba ssaawa 3. Lwaki abayimbi bonna tubawadde obudde? Kubanga tumumanyi si muntu wakumanaginga, si muntu mwangu, naye engeri gyekiri nti ajja kuyimbira mukolo okutera okusiima mu katanda n'abeerako ku luno ndowooza n'abeeramu obuntu bulamu. Alien Skin abawagizi be munaaba bakujja wakuyimba kulinnya ku stage ssaawa 3. Era tumuwadde eddakiika 40 ng'ayimbira abawagizi, kubanga tufunye amasimusimu agawerako nga bamwagala badde bamuyisinga. Oluvannyuma lwamusingiza okusibuka empisa n'amufuumula mu ntuuka y'omwaka gw'ejo. Bannange ndowooza nvudde ku TV, mwebale nnyo, mwebale. Akasembayo akataleko sebo akofumula ku stage bagenka wamuze tukozesa stage bannaye teekateeka yobijje wali masavu. Stage gagadde JJ Events yekikuttemu era ndowooza olengera amasavu meereere. Stage yeeyo, abasuubuzi bonna buli omu apangawo bintu bye. Tenti y'aba executive wali eri omutanda waagenda okubanga bamutegekedde ekifo kye. Abakungu abamu bagenda kuba batudde eyo, so olunaku olw'enkya gwe kyolina okukola keera ku makya. Alien Skin bamugambye agenda yimba ssaawa 3, so by ssaawa 2 ssaawa emu obe nga oli mu ki mu Lubiri Emmengo. Emigero gyonna gibajja kubanga gitandise. Tulaga kiki ekigenda okubeera wano. Eyo embeera nga ogiraba, buli kampuni ereeta ebintu byayo, moviti security yo eri ggulugulu. Nange banjweza